Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya abakulu b'amasiga abakulu b'ennyiriri abakulu b'empya abo bajjajjaffe abakulu b'enju abataka mwenna mu Buganda naddala abataka abagundiivu abaggumeza n'okukwasisa empisa mu ggwanga lyaffe ery'Abaganda. Omumbejja endagire tajooba. Mbadde neerabidde bamaama abazaana bannamasole mmwe abatuleeta ku nsi ate ne bajjajjaffe abalangira mwenna abalina ebifundikwa ebiruŋŋamya olulyo olulangira. Omumbejja endagire tajooba. Kaakati ŋŋenda kubagamba ku nsonga ya Jjejjerebu ne Nnakacaacaali atandise okubungeesebwa Mwami Kayumba. Mwami Kayumba ye mwami oli gwe nabagamba nti afaanana akayumba ak'enkoma. Abaana ne basalako ne bagamba nti tumuyitenga Kayumba. Ye Charles Peter Mayiga eyawamba ekifo ky'obwakatikkiro bwa Buganda ate atawuliriza bantu beewaana okuba nti ye abategeerera. Ataddewo ensimbi ezimuweebwa mukama we yennyini atali Ssaabasajja Kabaka oba Abaganda abamuwa omulimu. Kitegeezebwa Abaganda nti waliwo engeri y'okutaagulataagula ennono zaffe egenda mu maaso ate era evujjirirwa abalabe ba Buganda naye ng'ekulemberwa Kayumba omwami Charles Peter Mayiga, omusajja omunnalwanda Kyakulaganda omunnabuddu. Akozeewo okuvujjirira ku mitimbagano ku mpuliziganya ku nsaasaanya z'amawulire. Jjukira nti yakozesanga ebintu bye bimu okusaanyaawo n'okumenyaamenya obukulembeze bw'Abakatikkiro abaali abasajja Abaganda ggereggere. Mwami Mayiga azze na kino okusimba emiti nga bagisimba n'omukyala omusimbu. Omusimbu tasiga na nsigo ku ttaka lya Buganda. Bamusigira era bamuyita Abaganda mulyannemire kubanga Abaganda baatyanga nti ensimbu zijja mmukuba ng'ali mu nnimiro. Era abaazizza nnyo nti omuntu yenna omuguwa ensimbu talina kyamakulu kyakkirizibwa kukola mu Buganda olw'okutya tiziyinza okumukuba ne zimuwenyula n'atuuka okwenyaga ng'abantu balaba. Bw'atyo omukyala Nabalamba oba Agnes eyawamba ekifo kya Lubuga Buganda asaana kubeera yekka era kubeera mu nju ye n'abo abamwetoolodde. Era abeera bulijjo omukyala omuntu w'ensimbu abeera n'obwerende obumanyibbwa abo ababeera bamulinaanye. N'olwekyo tasaana kugenda ng'asiga emiti, ng'asiga endwadde. Abaganda ffe ggwanga eririko obutonzi, okumanya kw'obutonde bw'omuntu, okumanya kw'obutonzi bwa kitaffe, okukuuma obutonde bw'ensi kutandikira ku muntu Muganda. Bano bwe bazze nga bakulemberwa Kayumba be bataddewo bino kati basaasaanya obudimba baleetekawo akajanja kubanga banoonya amalyansimbi bwe Ssaabasajja Kabaka fayinolo z'amasaza semifayinolo balangirira Abaganda Kabaka abalaga muleme kufuuka nga batategeera bubonero bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabaka olaba teyabadde ku bulungi bwa nsi. Kabaka ayagala nnyo obulungi bwa nsi. Teyabaddeyo n'abalaga kabonero, teyeetaaga kwetaba mu bintu bino. Ekyo mukimanyi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebintu bino bimukoze bubi. Kabaka Muwenda Mutebi abantu be musooke mwewale ebintu by'amayiga.
muleke kuggala. Omusajja ono yatuuka eno mu bazungu n'abalimba nti bamwagala nnyo. Ebyo byonna byateekayo byakulaga bazungu abatandise okumwekengera nti bamwagala nnyo, kwe kuteekawo emikolokolo, simanyi bagenda kwebaza Kabaka kudda. Abantu wano ab'e Boston nze mbeera mu kitundu kino twaleekaananga ne tubeera ku mitimbagano ne tunoonya ne twagala okumanya Kabaka waffe aliwa, nga batuvuma buvumi nga baatwesamba n'okutusekerera, kubanga abantu bakolera mayiga nga bwe boogera. Tebakolera Bwakabaka bwa Buganda, tebakolera bulungi bwa Buganda. Baategeezanga ensi nti Kabaka gy'ali era ali bulungi. Abamu ne balimba Abaganda nti Kabaka gy'ali ali baamunaanika, naye Kabaka nga tali mu mbeera nnungi. Kabaka akomyewo kati bagamba mbu abataasobola kunoonya na kutwala buvunaanyizibwa kutegeeza Baganda na kunnyonnyola Buganda kiki ekiri ku Kabaka. Kakati ate be bali mu kuteekawo emikolo nti baagala kwebaza Kabaka kukomawo. Kabaka bamwebaliza ku mawanga okukomawo. Kabaka yakomawo yajja Boston. Kabaka mumanyi ebimuliko. Oba Kabaka ddala mutuuse okujaganya ebimuliko n'eddembe ly'alina, lwaki tabeera ku mikolo gy'amayiga? Kino nno nkyogera bayinza omuwaliriza ne bamuleetera ku mudumu gw'emmundu, ne bamukwata amavumbavumba ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu ne bamuleeta kubanga nkyogedde. Ne Kabaka bino ebintu tabiriimu, n'ebyemipiira gy'amasaza tabiriimu, n'emipiira gy'ebika tagiriimu, emipiira gy'amasaza tagiriimu. Eyo bizinesi y'amayiga, kubanga amasaza gagenda okutandika nga mayiga yalonda essaza erinaalwangula. Balifiri bennyini ab'emipiira balina okukola mayiga by'ayagala. Ekintu kyonna mayiga n'akyonoona. Kibanga omukazi ow'olugambo afuluma n'ageya bbaawe n'atamanya nti ayonoona maka ge, oyo ye mayiga. Omukazi nga mufumbo n'afuluma n'atuuka ebweru n'ageya bba n'ageya buli kiri mu nnyumba n'amutyoboola, bw'avaawo nti baze ate n'atavaawo, bbaawe n'amugoba olw'empisa embi n'agaanirawo, oyo ye mayiga kyali ku Buganda. Mayiga yeesibye ku Baganda, mulina kuggyawo kasajja kano so si kukabikkiriza. Waliwo anaŋŋambye ate nze abanzaala ba mutima, mange wa mutima, kati nina okubeera nga mpagira mayiga. Oli mugwaga, oli mutoletole, oli musiru. Ani yagamba nti mayiga wa mutima? Mayiga musajja munnalwanda, si wa mutima. Kyakula Ganda, era Abaganda ab'edda mwatukola bubi. Mwaliddidde abasajja bano bwe bajjanga ne mubaawula. Ne mubaawula ne mugambanga nti ono wa mabega wa kitabo. Kasita Omuganda akuwandiika emabega w'ekitabo nga takuwandiise ku kusookerwako n'akussa emabega w'ekitabo, kitegeeza nti toli wa mu lulyo olwo, toli mwa famire eyo. Omulangira omu omukulu yagambanga nti abo bantu bawaka, naye nga babeera wawaka. N'olwekyo temugenda ku mikolo gy'amayiga, emiti gy'amayiga gye yeewadde ne Nabalamba n'okukuba mujaguzo ne beekubira ne Katikkiro waawa yali akubye Ssaga ne bwe yagambye mbu yabadde akuba Ssaagala agalamidde. Abaganda njagala okubabulira, Katikkiro wa Buganda takuba ngoma yonna eyita ekunga mu Buganda. Eŋŋoma zino ziriko abazikuba. Katikkiro lwakuba ayagala kufuuka mulungi omu ng'omulungi awunya akamwa. Kubanga wadde aba mulungi abantu batyo musemberera kubanga awunya akamwa. Kale obulungi bwe ne bugasa ye yekka, kwe kumuyita mulungi omu. Mayiga akozesa ssente, kati maama bwe yalabye nti Kabaka ageza akola emikolo
abaganda tebakyalaba kabaka bw'avaayo kulamusa mujaguzo kati ye Mayiga yafuusa aziramusa. Mayiga yeekoleddewo engoma ezize, Mayiga yeekoleddewo obuwangwa obubwe, Mayiga yeekoleddewo okwagala okufuuka kabaka wa Buganda. Ekintu kino temukikkiriza. Emiti gy'asimba mugikuule, n'emiti gya Nabalamba mugikuule, emiti gy'omukazi omusimbu gy'asimba mu Buganda mugikuule. Mu buwangwa bwa Buganda omukazi abantu Abaganda omukazi omuguwa ensimbu talima lusuku, talima wadde olusuku olw'emmere. Era omuntu omusimbu Abaganda bamuyita mulya nnimire kubanga tebamukkiriza kukola bintu ebyo. N'olwekyo mwabagezaako kutujja ku nnono zaffe n'Obuganda bwaffe n'obutonde bw'ensi n'okumanya kwe tulina ng'Abaganda n'ekitiibwa kye tuwa obuzaale bw'omuntu n'obutonde bwe n'ekitiibwa kye tuwa Katonda w'Abaganda. Tetujja kubakkiriza kutudinnya ku nfeete. Mayiga, Agnes Nabalamba, David Wasajja, Kijana Ngoma, abantu abo ne boosi waabwe Sarah Kagere tetuyinza kubaleka kutulinnyirira. Abantu bana tebasobola kusaanyawo Buganda nga tulaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza, naye mbasaba emiti Nabalamba gy'agenda asimba ng'omusimbu mugikuule. Mugikuule, osooba kiro n'ogukuulawo nga teginnaba kumera kkula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.